gye gigenda okulwanirwa nga 26 omwezi guno mu lulwana lw'ebikonde olutuumiddwa Sweet Science Season 2 olutongozeddwa olwaleero. Ogumu ku misipi gino gwe gwa Eastern Central Cruiserweight title guno nga gugenda kulwanirwa Munnayuganda Musa Ntege ne Munna Kenya Adie. Musa Ntege agamba omusipi guno yagwagala dda era asuubiza bannayuganda nga bwagenda okulwana okufiirawo okulaba nga gusigala wano mu ggwanga. Ebintu bya ddala ngenda kukwata ku kye nali njagala mutuufu. Musajja oyo ngenda kuba nawana naye Benard Onyango, ngenda kulwana naye mazima. Yalwanako nange mu kirooto naye ebyavaamu mu kirooto n'abitwala nga bikulu, naye ku lubino olwaleero byange bya ddala. Nze Ntege Musa oli gino. Omusipi omulala gwe gwa National Middleweight title guno nga gugenda kulwanirwa Kamada Ntege nga tunka ne Herbert Mugalula. Kamada Ntege agamba yatandika dda okutendekebwa nga yeetegekera olulwana luno olugenda okubeerako New Club Obligato era asuubiza abawagizi be buwanguzi bwereere. Okutegeera ngwetaaga n'omukazi yanobye kyekiraga nti ate ndi munyiivu, ate yagenze n'olubuto akitenga lw'abalongo. Kati okuzaawo n'ogenda ku bukontwaleyo kyentute kitegeeza nina guwangula. Bamaneja babano weebali bansitulireko emigugu bagambe bannaye tugende twetonde tujja muno nayo mukyalo naye nga ngenze nga ndiki nga ndi muwanguzi nga n'omusipi ngulaze mbagambe obudde nabwonoonanga lwakuba nki musipi. Abalwanyi abalala bagenda okubeera mu nsiike wabula nga tebagenda kulwanira misipi. Enoka Kiyaga agenda kuttunka ne Faizo Musisi, Sulaiman Busungu agenda kuzanya Ibrahim Kitatta n'abalala. Mu byemizannyo ebirala ttiimu y'eggombolola